Baba kwetia wakaamua demu Koja Maka the driver. Akantumira mbera wano.
Kisolo lengera na munju w'omuntu muganda wange akwaniriza
tuli mu kisolo mwenyini wakati na munju w'omuntu okuva ebule n'ebweya azze okwanirizako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'anoonyeza Tana Sultana akalulu muganda wange akamuteeka mu ntebe ya palamenti okulaba nga bajjuza ekifo ky'omugenzi. Abantu b'ekisolo boogera ekintu kimu, people power, our power. President akyekwatidde lengera omuntu wayayana Kisolo bwatyo bwalabisa olunaku olwaleero awuumye ekibuga Kisolo kimyuse red mu kusookera ddala babadde bagezaako omukulembeze oyingira ekibuga amaanyi g'abantu n'amateeka n'abagamba nina kuyita wano bagenze okutunulatunulamu nga ne bulijjo gye bamuyisa mu kyalo asangayo abantu ne bagamba ye tufa kyewannyo waawe oyingira ekibuga Kisolo ali mu kibuga Kisolo ateevuunya buteevuunya red etevuunya buteevuunya eringa kisyanyi abantu b'ekisolo mwebale nnyo mwebali eddala kulaga Kyagulanyi mukwano wamu ne Tana okulonda kwa Lwakuna wiiki eno yennyini okulonda kwa Lwakuna wiiki eno yennyini abantu b'ekisolo bagamba Tana Kisolo wamyuse red abaana b'ekisolo basazeewo
tewali gwe basombye, tewali gwe bawadde yadde 10, tewali gwe basuubiza t-shirt, tewali gwe bafumbidde muceere, amafuta agabaleese gaabwe, engoye ze bambadde zaabwe, amaanyi ge bakozesa gaabwe, omukwano gwe bakozesa gwabwe. Nanyungi w'omuntu okuva ebule n'ebuweeya tewali aweereddwa yadde 10, tewali gwe bateeredde mafuta mu boda, tewali gwe basuubiza muceere, wabula bazze olw'omukwano n'okwagala enkyukakyuka mu nsi yaabwe. Tana bw'atyo Kisolo bw'alabise, enguudo zonna zibeereredde Namungi w'omuntu, enguudo zonna muganda wange zijjudde Namungi w'omuntu. Kisolo terina shortcut gye babadde bayinza tuyisa, naye ndowooza lwe tunaaba tugenda eggulu bagenda tuyisa Southern Sudan. Lengera amaanyi g'abantu mu Kisolo. Kisolo mwebale nnyo, mwebalire ddala kusalawo na kulaga, tewaliwo baasi yadde n'emu. Kisolo eyogedde Tana. Awa enkyukakyuka yatuuka dda, eno si Buganda. Twegirisa bwegirisa ng'ekisota entula mu kibuga ky'Ekisolo, oluvannyuma lw'abaana b'Ekisolo okusalawo nti Kyagulanyi ssaako ne Tana olunaku lwabwe. Okulonda kwa lunaku lwakuna olwa wiiki eno, naye abaana b'Ekisolo, abakyala bamaama Bajati Bannaalongo Bassaalongo basazeewo nti akalulu ka Tana. ate singa mugezaako okukwata mu kalulu ka Tana
Tana tumuleta ku musentulo munawulira. Beauty mwana muto bulungi obwongo kyekyo yasoma abitegeera obuweereza enjogera omutima gw'eggwanga lye byonna biri kuye abirina. Kisolo abafumbira mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukoze banange maanyi. Tubeere feya ddala mbuuza gwali eyo omukyala saako n'omusajja nga wagenze ku ballot paper n'osangako feesi eno ogitiikinga oba ogireka? Abaana b'ekisolo bagamba abatana Faluku bonna basazeewo ku lwabwe, teri gwe basombye mu baasi, teri gwe basuubiza t-shirt yadde ebiri eginaamuzzaayo, wabula bazze lwa mukwano kwagala enkyukakyuka n'obuweereza obulungi eri ekitundu kyabwe. Okulonda kwa lwakuna, abafumbira mwenna abali mu mawanga g'ebweru mukubire abantu beewammwe, mubategeeza ani ow'okulonda, mubabuulira ani omutuufu asaanidde, mubagambe ttana. Gwe mwannyinaze ali ku kyeyo nga wava eno Kisolo, kubira jjajja, kubira maama, kubira baganda bo, bagambe ttana ku lwokuna. Olunaku lwakuna Kisolo yonna eyogedde nti ttana. Olunaku lwakuna Kisolo eyogedde nti ttana. Abaana bonna basazeewo nti ttana. Abaana b'omu Kifumbira Ekamooca, Kifumbira Mulago, mukubire ab'omu Kifumbira, mukubire abaana b'Ekisolo bataata bammwe, bamaama bammwe, mubagambe ttana, mubagambe ttana.
weewaawo muganda wange tuli Kisolo amanya Buganda Ronald Mugenyi oli ku Ghetto TV natera okuweereza n'okutuusaako biki ebigenda mu maaso. Abaana b'Ekisolo bonna boogedde ekintu kimu nti ttana. Abaana b'Ekisolo mwebale nnyo abafumbira mwebalire ddala boogedde ekigambo kimu nti ttana. Munasonyiwa kamera ekyuse sitegere boogedde ekigambo kimu nti ttana. Oli ku Ghetto TV bakoye kigana na kigana baagala Bobby tebalina bwe bafunira oli ku Ghetto TV buli muntu yavuddeyo. Tuli mu Kisolo abaana b'Ekisolo basazeewo nti kulokuna ttana olonda ttana oba olonze Bobby kulokuna lwa wiiki eno. Olunaku lwakuna w'olaba mbuleera omwana w'Ekisolo w'otiikinga. Kabe Rubale, Kabe Katonda, ttana ali mu Parliament. Nkugambye enkuyanja y'omuntu eri maaso n'emabega. Abantu bayitirivu nnyo, Kisolo esazeewo baganda baffe Abe Musa
Musa President ekiri emabega kyekiri mu maaso namunju w'omuntu ekibuga olwaleero kikaze ng'abatuuze ssaako n'abalonzi mu Kisolo baaniriza President ku nsonga za ttana olunaku lwakuna kino kyembagamba kyekyo baganda bange kale munammwe n'abanga ali eno obuwanguzi abunoonya era nga bulina nga mwe muli eyo mweteekateeka kubba nga kyemwewaanisa temujja kabba enkuba etonye naye abantu bongera kweyiwa ku kkubo abantu bongera kweyiwa ku President bajje baleke President waabwe omukadde tasobola kutambula naye alaajanye abuze ku Kyagulanyi era we batyo ne bamukwatako
Kisolo okulonda kwa Lwakuna omukulembeze yaliko eno nga tana yewandiisa sabbiiti emu emabega abantu beno ne boogera ne bamugamba akalulu ka tana. Lasta Nubi olunaku lwakuna abantu b'ekisolo lwe basalawo olwedde bayogedde dda Sultana tana akalulu kake. Nkugambye NUP oba kale myufu eri mu kibuga Kisolo yetevunya bwetevunya ng'ekisotte entula namungi w'omuntu abantu basazeewo tana.
Ghetto TV Buganda Ronald Mugenyi. Osobola otusanga ku YouTube channel yaffe Ghetto TV UG. Osobola okutusanga ku X nayo gye tuli Ghetto TV. Osobola otunoonyako ku mikutu gyonna egya TikTok tuba tukuweereza live. Olunaku lwakuna Thursday abaana b'ekisolo basalawo mu butongole olwedde basalawo dda nti akalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakazi eri mwana muwala Tana w'olaba Tana ambuleera oba olabye nga bulijjo poliisi baakatisiti kyeyagala osookoozaamu. Olunaku lwakuna abaana b'ekisolo lwe basalawo okulonda mu wiikendi onkugambe ekisolo basazeewo abafumbira mwebale nnyo mwebalire ddala bannange okwaniriza pulezidenti ku lwa Tana. Kisolo amyuse baganda bange red olunaku lwakuna olunaku lwakuna
unalika masanyalaze ga free phase amukwatako yakitegeera baba tukolabangako bannange weewaawo tuli Kisolo eringa Freedom Square yaabwe olwedde yajjudde dda abantu b'Ekisolo murakoze cyane abantu b'Ekisolo murakoze cyane bawe abafumbira murakyoze cyawe abafumbira murakyoze cyane ujya dogera langera na muji womo enteekateeka sawa ya kwogera omukulembeze yagenda kuba ayogerako eri abantu b'Ekisolo okubasabira akalulu katana mama bitano yatukoleyo ka interview katono nnyo oli ku Ghetto TV ku bantu b'Emityana bana babeererawo bana abantu b'Emityana wendi kulwamwe tuli eno Kisolo lwa munaffe Tana tuli wamu naye era twagala buwanguzi ate tugenda buwangula shuwa eno shuwa ate n'akalulu tugenda kakuuma murakoze cyane murakoze cyane naruhize da olepo mukoto wa Uganda yaffe webale nnyo okutulaba YouTube channel ensonga subscribinga wesirikire teekamu notification button kyetuteekayo mukiraba weereze message likinga webale nnyo webalire ddala
abafumbira murakoze cyane murakoze cyane abafumbira ako kenka yize siroza ati nayogera yakarara abantu ne badda ino mu kikko abantu ne badda mu kikko Chisolewoma. Let us all get inside. Let us people power. Our power. NUP. Everywhere. DJ waka hivla na wematera. DJ wa muziki na wematera. People power. Let's get inside. Oli ku Geto TV amanya Buganda Ronald Mugenyi nkutuusako enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubeera tuli mu kibuga Kisoro wakati